akatambi ka pasite yabadde ayambadde ka dress aka green n'obutambi obulala bweyongedde okubeera nga butabula abantu ku pasite ono. However, mujjukira bulungi mwenna bwenna bazze bangoberera naddala nga nkola stories zikwasaganya ku AI nti nze kennyini SMX mbadde nga nkibagamba nti time egenda tuuka nga tosobola kwawula mazima ku gatali mazima. Mazima ga Katonda omwana wajja akugamba ekintu naye nga toli sure oba kituufu oba si kituufu. Ogenda olaba amawulire ku TV gwe kennyini weebuuzi amawulire gano matuufu si matuufu. Bagende bakuwa results z'akalulu weebuuzi ddala ntuufu si ntuufu nga kizibu okwawula ekituufu ku kikyamu olw'ensonga za AI. Ng'akatambi ako nga bwe katambula abantu bennyini tebannaba kubeera nga barealizinga nti eno AI oba si AI. Naggambye omuntu yekka asobola okubeera nga atutaasa right now ye muntu oyo akoze software agenda okubeera nga recognizinga AI material ku bitali AI material of which nakyo kijja beera kizibu mujja beeramu era naye ng'omuntu yenna akola software oyo asobola oku identifying AI ku kitali AI naye abeera agenda alya ssente. So far obutambi bwe buno nera nga abantu bali mu kwemulugunya nga bagamba oba AI oba si AI sitaani alina amaanyi. Okitegeera ti sitaani agezaako okubeera nga destroying ekyo kyonna kyonna kyagala okubeera nga destroying kubanga pastor toyinza kujjira kubuulira mu biteeteeyi ebifaanaganako ng'ebyo. I need you to know something this morning. The Lord did not waste paint when he made me. Look at this jawline. Crafted. These cheekbones, signed and sealed. And the legs, grace on steel. Hallelujah. I am fearfully and wonderfully made. And it's not a sin to know. When the Lord lifts you up, no man can pull you down. I don't care what they said about you. If God said yes, it's yes. You might walk in broken, but you're going to leave here whole. Somebody lift those hands and shout hallelujah. He's able. Lisa, praise the Lord. He is worthy of all our worship and praise. Hallelujah. He used himself as point of contact to everyone. Why are you not in church today?